Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Wakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri olwa 3 waliwo ebigambo byenjagala mukwano gwange gwandaba mukadde kano obitwale nga bikulu n'okusingira ddala eri abavubuka baffe abali mu budde buno nga balaba ebigambo bino. Ayogera nti temulimbibwanga okukwana ababi kwonoona empisa ennungi. Mukwano gwoyo gw'oyita naye, mukwano gwoyo gw'otambula naye ayinza okubanga asobola okuinfluencinga obulamu bwo bwonna n'akujja ne ku mulamwa. N'eri abantu abakulu oyinza okubanga oyina society oba abantu b'owangaala nabo naye empisa zaabwe zifaanana zitya. Pawulo kyeyava akola okulabula okwo eri Abakolinso nti emikwano gy'okwana abo abantu b'oyita mikwano gyo bwe baba babi, agambye nti omukwano mubi kwonoona empisa ennungi. Lwekyo njagala kulabula mukwano gwange, tegeera abantu b'owangaala nabo, abantu b'otambula nabo bwe baba nga si balungi bayinza okuleetera obulamu bwo okukyankalana ne babeera nga babwonoonye era n'empisa zaabwe ne zikukwata naawe n'otandika okweyisa nga bo bwe beeyisa. Kyenva nkwegayira mukwano tutwale okulabula kuno Pawulo kwe yawa ab'e Kolinso. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabe waffe omulungi nkwaniriza nate enkya ya leero. Wasuze bulungi? Mukama yeebazibwe. Nange mwebaza kubanga abukeesezza era oli omu ku abo abalina omukisa enkya ya leero okuba ku puroguramu eno. Bw'oba olina banna abakyebase baanirize bajje babeere wamu naffe. Enkya ya leero tweyongere ku puroguramu yaffe ŋŋanzi ensulo y'enkya ku 3 ABN TV. Nze ndi Sserwagi Peter omukadde w'oku kkanisa ey'oku Adventist Center mu Seventh Adventist Church. Katusabe. Mukama omulungi tukwebaza nate obukeesezza olwaleero. Tubeere nga tuyiga otukulemere munaku lwaleero mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokuyiga ekyokunkya kigendererwa okutuzimba, okutusibira entanda, tufulume nga tulina omulamwa kubanga ebintu bingi bye tugenda okusisinkana. Olufuluma bwetuti mu nnyumba oyinza okusisinkana ekizibu ky'oteetegekedde. Eyinza okuba akisidenti, gayinza okuba amawulire agatasanyusa. Naye bwe tukeera ku makya ne tuyiga ne tufuluma nga tweteeseteese, tuba n'ekintu, tuba n'amaanyi agatutambuza ge tutambulirako aga Mukama waffe. Kale nkukubiriza wamu ne banno bategeeze bulungi naawe ofubenga okubeerawo. Mukama akuwa omukisa nga tuyiga. Ekyokuyiga eky'olwaleero kiriko omutwe sooka kugezesa. Sooka kugezesa.
emirundi mingi tukola ebintu nga tetufaayo. Example ni ekyewuunyisa, abantu bangi bafuna ekintu ekipya. Juzi mutabani wange namugulira essimu mu muggalo kubanga agenda kuyiga ku mutimbagano. Naye bwe yabikula bw'ati, bulijjo atera okuzannyisa essimu yange n'atafaayo kubuuza oba kusoma gye tuyita manual, endagirira enkozesa y'essimu. N'ategana oluvannyuma ennyo n'alyoka ajja eri gye ndi. N'aŋŋamba, naye dadi, essimu eno tugikola tutya, tutandika tutya, tugiteekako tutya, tukola tutya? Ne mugamba ofangayo kubanga mulimu endagiriro. Naye tetufaayo emirundi mingi naffe abakulu. Kale nno ekyawandiikawo kyaffe kivudde mu ebikolwa by'abatume essuula 17 olunyiriri olw'11 nga kigamba bwe kiti: naye bano baali balungi okusinga ab'e Sasalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo, buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Bano baafangayo nnyo okumanya nga buli kye baawuliranga nga baddayo Bayibuli egamba etya. Ne bagamba ekyawandiikibwa kigamba kitya. N'ennaku zino ebintu biba bingi. Oluusi tuba tutambula eyo ne tusisinkana abantu abatubuuza. Nina munange omu eyambuuza, musiraamu, nti naye mmwe lwaki Katonda mumuyita kitaffe ate ne mugamba muli baana ba Katonda? Kaneetegeera awo waliwo obuzibu. Ogwo nno omusomo mulala tujja kwogerako ku lunaku olulala. Naye ekibuuzo ekyo kyandiita okulowooza nti maybe ebintu bino tuwogera buwogezi, tetufaayo. Ffe nga Abakristaayo tubitegeera. Naye bannaffe bangi abatali Bakristaayo oba enzikiriza ze tukkiriza ze tutegeera tebategeerera dda ng'Abasiraamu beewuunya. Ate Katonda atazaala aba atya taata oba kitaffe, ate ffe ne tuba abaana. Kale omusomo ogwo muwanvu, naye njagadde ku nkyayo twogere ku muwala n'omulaguzi omu eyaleeta obulimba mu famire emu. Nga waba omuwala omuto eyabula okumala emyaka mingi. Abazadde ne bakola okunoonya, poliisi nenoonyereza. Era nga bw'omanyi omuntu abuze wabaawo okulanga n'abantu okufaayo okunoonyereza. Naye omulaguzi ono n'ajja n'abagamba nti ye okusinziira ku ntegeera ye ng'ate agamba ebintu byonna by'alagula bituukirira, omwana ono yandiba nga yafa. In fact yabagamba yafa. Abazadde ne bakimanya nti omwana yafa. N'abategeeza nti ebintu bye byonna by'alagula bituukirira. Naye waaliwo ekitongole ekimu ekinoonyereza, ne bakola okunoonyereza. Ne bagamba naye gundi ono ebintu byazze alagula byo bibadde bituukirira. Ne batunula mu kyasooka, mu kyokubiri, mu kyokusatu, bagenda okwewuunya nga byonna tebituukirira nga bw'abyogera. In fact bamuwa 0 ku 100 nga byonna tebituukiriranga. Kati nno oyo mu nnaku zino gwe tuyita omufere. Abafere bangi naffe wano be tulina. Omwaka oguwedde
nina muwala wange yatubeera naye wakaawo nga ngamba omanyi dadi bampeereza essimu bankubidde nti waliwo ebintu ebituuse Entebbe n'ebyetaaga okusasulibwa okusobola okubijjayo. Ningamba naye ebintu ebituuse Entebbe, ebintu ebituuka Entebbe obeerako ne akabaluwa akalaga nti ebintu bizze. Ne mubuuza kampuni kyeno nti kampuni naye nze nina omuntu wange ampeereza yantegeezezza. Ningamba okay, kati oli gw'oyogedde naye oyogedde naye oti ate nga toyina ssimu eno gye tugamba nti smart, wakoze WhatsApp? Naŋŋamba nti nedda yankubidde. Ninga okay kale kakati ate otegedde otya nti bituuse? Nampa ennamba ne tukubayo. Ningamba bano baffere bano. Naye omusajja nga mugezi n'atugamba nti ssebo nti oba olowooza nti ni mufere jangu wano olabe ndi wano n'ebintu byammwe, oba mwagala obitwala mubitwale mubinone, oba temwagala mubireke. Nendowoozaamu naye kyandiba ekituufu. Kati nno obutalandaga ne tukubayo omusajja ntumubuuza tukoze tutya, lwaki tobireeta? Nga nze sisobola kuva wano, naye mwagala okubayamba, kuliko kaffi. Tugamba kaffi nti tukoze tutya? Nti revenue yeetaaga ssente, ne ssente za revenue nyangu okuzisasula, tuwe invoice. Ne tulowooza nno nti omwami ajjetonga neba naye temunziza ate mbayambye obbakubira, ate kati munsaba kukola ebyo, oba mwagala obbayamba kale nno mumpeerezeyo ssente bwe ziti. Omusajja n'atuggyamu $2 million ne tuzimuwa, ne guno guli ebintu tebituukanga. Kale n'abafere gye bali tebatandise mu biseera bino oba tebali walala mu kuyiga kwaffe okw'olwaleero, abazadde bagenda okizuula nti ekitongole kino ekyakola okunoonyereza kibagamba nno omwami oyo omulaguzi oyo buli kyayogera tekituukirira. Naye Mukama nga bw'ali omulungi, omwana omuwala n'alabika oluvannyuma lw'emyaka emingi. Ne wabaawo essanyu mu maka, ne wabaawo okujaguza. Kale nno omufere oli n'aswala. Ebintu bye yakola byonna ne birabika nga bya bulimba, era teyaddayo kulimba bantu balala. Naffe wano nno tulina ebintu bino twali tubirabyeko emabega awo emyaka egiyiseewo. Twalinayo omwami gwe bwayita Kibwetere, yakuŋŋaanya abantu n'abateeka mu kkanisa gye baali bayita ekkanisa, n'abategeeza nga ensi bwegenda okukoma baleete ebyapa byabwe byonna, baleete buli kyabugagga. Ne mwana wattu baafiira mu kuzikira okw'omuliro. Ne guno gujja tumanyi kikyaliwo, naye ye story gye tulina ne wano e Tanzania, eggwanga litulinaanye nalyokko. Naye tulina omusawo eyagamba nti yali awonya obulwadde bwonna ne siriimu, n'aliisa abantu ettaka, abantu ne bava mu nsi zonna ezeetoolodde Tanzania, wano e Uganda, e Kenya, e Rwanda n'ebweru okusingawo amawanga geetoolodde. Naye nga teriyo muntu n'omu agezesa okuwona, okuwonyezebwa, okuyitiramu ttaka. Sigaana nti kusoboka okubaawo, naye ebintu bino eby'obulimba byonna tetufuna mukisa kubigezesa. Tulaba mu kusoma ebikolwa mu ssuula y'e17 olunyiriri lw'11 nti ab'e Bereya bo tebaalinga ffe oba bannaffe abamu, kubanga bo buli kimu baakigezesanga nga basoma ekyawandiikibwa, obanga Bayibuli bw'etyo bw'egamba. Owulidde?
kanaffe tuyina abantu abatuyingiddemu oluusi mu bakristaayo nga balina enjigiriza ez'enjawulo. Juzi nawulira abamu abagamba nti ese egenda kkoma era eggwanga erya Amerika yeri enkomerero y'ensi gye bagenda okutandikira. President Trump nga yagenda okuba omukulembeze owa Amerika asembayo. Ire ngamba naye ebintu bino mubijjawa. Ne mwana wattu waliwo enzigiriza ez'enjawulo zitulina okwegendereza. Bwe tusoma Bayibuli etugamba etya nti enkomerero y'ensi enejja etya, eneebaawo etya. Kale nno bwe tutafaayo kusoma tetufuna kumanya. Gwe nange twalifuddeyo nnyo okusoma Bayibuli, kubanga Katonda yatuwa omukisa n'atuwa ekigambo ekirungi eky'obulokozi, n'ateekamu okuviira ddala ku lubereberye n'atulaga nga ensi bw'etondebwa, ate n'atulaga ne bw'enaakomekkerezebwa. So twetaaga tufeeyo buli lw'otuulamu okusoma n'osaba Mukama akuwa omwoyo mutukuvu akuyigirize. Ogenda okufuluma bw'osanga enjigiriza nga zino n'oddayo naawe n'ogaa naye ekyawandiikibwa kigamba kitya. Yesu mwennyini naye tumulaba ng'abuuza eyali amubuuza nti tutuuka tufuna tutya obulokozi. Ye n'amugamba nti enjigiriza egamba etya, ekyawandiikibwa kigamba kitya. Ng'amugamba ddayokko naawe weetegereze. Teri asobola kusomera Bayibuli omusumbawo akulya ekitundu kinene. Naye tetuleme kubanga abaana abato oluusi balina ebintu ebirungi ne Yesu byayogerako. Tube ng'abaana abato kubanga baba n'okukkiriza. Naye waliwo omwana bw'ajja n'omugamba nti akantu kano wali kakoze, naga nedda omusomesa yaŋŋambye. Omusomesa yagambye bw'ati. Kati omusomesa oyo afuukira ddala omusingi omukulu mu kuyiga kw'omwana ono. Bw'aba amuyigiriza bulungi ne buba bulungi, bw'aba tamuyigiriza bulungi n'olyoka olaba obuzibu. Naffe abakulu tugenda ne tugamba omusumba waffe agamba bw'ati. Agamba bw'ati. Oluusi ne tutafuna mukisa ffe kumanya ekyawandiikibwa bwe kigamba, kubanga omusumba asobola okwongeramu eky'obuntu kuba naye muntu nga ggwe. Funa ekiseera obanga ku makya obanga kawungeezi obanga ku mulimu osome Bayibuli. Osabe Katonda akuwe omwoyo mutukuvu akutegeeze, akuwe okumanya. Yajja kutaputa olyoke oveeyo nga ojjudde amaanyi n'okumanya. Teri yajja kulimba. Olime kubeera maama w'omwana ono eyali abivuddeko, kubanga omulaguzi yamugamba nti omwana ye yafa, era ne bakimaliriza ne bamanya nti omwana yafa. Neraba omwana bw'akomawo nabo ng'abazadde ne baswala, kubanga obwesigwe bwabwe bwonna baabuteeka mu mulaguzi. Gwe nange tetusobola kukola bwetu. Enkya ya leero ofuluma ogenda okukola ebintu bingi by'olina mu mutima gwo by'osuubira otuukirira, naye okusookera ddala funa amaanyi agava eri Katonda. Bw'ofukamira n'osaba n'okkiriza, bw'onaatuuka okuwulira ekigambiddwa osooke weebuuze kituufu, ate nga soogera ku bintu, kubanga waliwo n'abantu abalimba mu mawulire abafeera obufeere, naye ate ebikwata ku mwoyo, ebikwata ku bulokozi bwo, ebikwata ku bulamu bwo, waalibadde ng'ofaayo okugezesa.
bwani Katonda atuyita okugezesa tumanye oba ddala kyakola kyagenda okukola mu ffe si kituufu. Tuyinza okuba nga tukkiriza kati okukkiriza kuno si kubi, sibagambye butakkiriza mu basumba baffe, tubakkiririzaamu, naye Bayibuli gwe guba omusingi. Ekirala nga tutunuulira Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu Yesu gwe yatulekera bwe yagenda n'atugamba nti ajja kubeera buli wamu, ajja kutuuka buli wamu. Bw'ofukamira wano Omwoyo Omutukuvu abeerawo. Bw'obeera ku mulimu, bw'obeera mu takisi oba weevuga mu mmotoka, Omwoyo Omutukuvu abeerawo. N'olyoka osaba ate naye n'akuluŋŋamya. Mu bye tuyize okusookera ddala tugambye twewalire ddala abantu abafere, abantu abalaguzi, abasawo abalimba, ate twegendereze nnyo ne mu ffe enjigiriza ez'enjawulo ezituyingiddemu. Obubaka bungi obuli ku leediyo abasumba nga babuulira, naye nga babuulira byansi, nga bakubuulira nga bw'onaafuna visa, bw'onaafuna obugagga, bw'onaafuna obulamu obulungi, naye teri kisinga kumanya Katonda na kufuna bulokozi. Tugezese ebyo bye tuwulira oba nga biva mu Bayibuli. Naye onaagezesa otya ebiva mu Bayibuli nga togisoma? Kyetaaga n'ogisoma, kubanga ne beba constitution ya nsi yaffe Uganda. Owa poliisi juzi yannyimiriza n'aŋŋamba kirabika wano obadde ovuga naye sipiidi gy'ovugirako. Ne mugamba ssebo nti naye amateeka g'okuvuga gagamba gatya? Kubanga sipiidi ya wano nalabye akapande wali nga kanzikiriza okuvuga sipiidi eno. Yalaba ekyo tekimala n'aŋŋamba, kuba amanyi abavuzi bangi tebafaayo kusoma na kumanya mateeka ago. Tosobola kuba Mukristaayo, tosobola kuba ng'otambula odda mu ggulu naye nga na Bayibuli togisoma. Kale ekyo tulina okukimanya, guba omusingi gwaffe. Omwoyo Omutuukirivu ge maanyi ag'enjawulo ge tulina okusaba tube nago, gatuluŋŋamyenga mu buli kimu, oba mu magezi oba mu kumanya. Ne bwe tuba tuyiga gatukulemberenga. Naye n'ekirala tube n'okukkiriza nti Katonda gwe tusaba, Katonda gwe tukoowoola ajja kutuddamu era asobola okukikola. Kale owooluganda, enkya ya leero nze njagala kusibirira entanda mu Yokaana 16:13. Bayibuli kebeere obuyinza bwo obwenkomeredde ng'oyiga. Buli lunaku obeere nga weewangayo. Bwe weesigama okukkiriza kwo ku kigambo kya Katonda, obeera weesize ekintu ekiyina obukakafu. Katusabe. Mukama waffe omulungi, enkyaleero obukeesezza, tukulembere nate nga tufuluma okuyiga kuno kwe tuyize, tuyige ng'okugezesanga buli kimu, naddala ebikwata ku mwoyo n'okutukulaakulanya, okukkiriza tusobole okutuuka mu bulokozi bw'otusuubiza. Tuwa olunaku olulungi olwaleero, emikisa ogituwe mu bitunda bitugenda okukola, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere naawe. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.